twagala okuvumirira ekikolo ekikoleddwa ku mubaka w'eggwanga abasajja abakulu abatudde ku pano okufutiza omubaka w'eggwanga. Mu mwenna ababaddeko nammwe abatabaddeko mwalabye bulungi nnyo omubaka w'eggwanga nga afutizibwa n'ayolesa omutwe omukalu n'alagira ddala nti kebeeriryawo temuli yadde ettondo ly'amagezi. Tuvumirira ekikolo ekyo ekyokulabisa mu mbeera ng'eyo nga kikulembeddwa DJ Jacob Omutuuze ne mulabisa Honorable w'eggwanga. Tuwaye emiruka 5 gyokka gy'omanyi mu kawempe gy'ogenda ofuga. Bajjo. Kalifa toyanze. Alenga tumuleka. Kalifa ajja kudda. Okumanya muli babi nnyo basajja mmwe. Omusajja abadde atandise okuwa emiruka egiri mu kawempe ate ne mumusalako okitegeera. Omusajja abadde atandise omuluka ogusooka Bajjo ne mumusalako ab'ekawempe mujja tubuulira oba omuluka teguliiyo kubanga omusajja abadde asiriikiridde ngera omuntu omugezi yenna bw'abuuzibwa ekibuuzo tapapa kuddamu asooka n'akirowoozaako mu butikitika obusooka n'ayanukula. Omusajja abadde atandise Bajjo omuluka ogusooka ng'agwogedde mmwe ne mumusekerera ne mumusalako okumulabisa nti tategeererako ddala era nga bwe kiri. Simbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza kutegeeza nti oli ku UG Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliza. Mwebale nnyo kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Mikwano gyange abali emitala w'amayanja, abali Qatar, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali Oman, abali Qatar, abali mu US, abali mu UK, nammwe abali mu South Africa, nammwe abali ku muliraano Kenya, mbanirizaako mwebale mulimu gw'amaanyi ogw'omukolo ogw'obutaweera okubanga mutuwuliriza, omulayikinga, omusubscribinga, omusharinga. Wabula gwe atannaba kubanga otwegattako nga wandiyagadde otwegattako, nkubiriza okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza osobole okubanga ofollowinga buli kye tukola. Naggamba nti okona ku kigambo subscribe tewerabirangako na mukadde kekakuyambako okukuleetera notification message okukuleetera information singa wabeerawo information gye tuba tutadde ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Mikwano gyange mmwe abali abampuliriza mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogwo ogw'obutaweera. Ngenda mu maaso n'okutegeeza abantu mwenna abaagala okulanga ne UG Updates TV. Ennamba y'essimu eya WhatsApp kweri eyo gye tubateereddeko gy'oba oyitako osobole okuba nga ocommunicatinga naffe tujja kubeera nga tukufuna ddala bulungi nnyo osobole okulanga bizinensi yo nawe okuba bizinensi yo abantu mu maaso esobole okuba nga emanyikibwa gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ng'abalala bwe muzze mu kikola n'abalala tubakubiriza mugende maaso n'okulanga naffe. Tubaagala nnyo mikwano gyaffe era tubategeeza nti mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mweraba.